omwana yawemudde Ssaabasajja n'amuwemula n'amukola bw'ati. Gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja, gutusingidde ddala. Naye omwana oyo puresha yagwa eddalu. Nzize nkigamba abantu. Omwana mulalu, omutwe tegukola. Mbu bajjajja bamukuba, mbwe alina bajjajja be. Oyo omwana yeetaaga miggo. Omwana is possessed by evil spirits. That boy needs to be caned. Emizimu ne gimwamuka. Mwe temulabangako firimu za hola. Temulabangako Dennani. Waliwo omuntu alinyiddwa emizimu ku mutwe gwe bakwata obulungi. Kuba emizimu gy'ennaku zino giri digito. Emizimu gy'ennaku zino gibeera ku Facebook. Kuba pulesa emizimu bwe gimukuba gimutwala ku live. Amanye pesa aliteekako live weziri. Emizimu gy'ennaku zino ne data gigula. Fe nazzi kuno abamanyi ebintu by'Ekiganda. Teri muntu akubwa mizimu n'amanya ne pesa eriteekako essimu. Nze sikirabangako. I've never seen anybody who is possessed by witchcraft ateekako live nga ne data agula. Omuntu yenna emizimu bwe gimukuba yeesansabaga ne yevulungula mu ttaka. Tasobola nakwata na giraasi. Ne ono puresha ono omuvubuka si mulalu. Njaga yeesumbuwa abaana ba TikTok njaga. Bamala okulya obukoola ne banwa enjaga ne bawemula abantu. Omwana oyo tayinza kuwemula Ssaabasajja bw'atyo. Abaganda ne tusigala nga tutudde. No, mwana gwe puresha. Nga tujogeddwa. Bani nga tujogeddwa. Omwana oyo n'ebigambo byeyogedde sinza biisa mu kamwa. Junior ndi muyaye nnyo naye ate awo sinnatuukawo bannange sinnaba. Injaga puresha mulamu. Ejo si mizimu. Bano enjaga bayina ey'obuwunga. Bane muve ku njaga y'obuwunga. Mbalaba abantu abamu. Eyo enjaga mbi oyo omwana tula amaaso ega mu myose. Puresha si mulalu. Tayina wadde omuzimu wadde empewo ya essi emukuba njaga. Yeetaaga kuba miggo ne bamutwala mu rehab. Teri muzimu gukukuba n'ogenda ku live. Muzimu kyo gukugulira ne data. Lwaki tegukuvumya nnyoko? Bwe gibanga mizimu lwaki tovuma nnyoko? Lwaki tovuma kitaawo? Puresha tayina banganda be. Era gye mukuba avuma kabaka. Gwe twati waliwo ekikyamu. Emizimu ffenna tugimanyi, buli famire eyina ebyobuwangwa. Emizimu gikukuba gyogera kiki kye muyina okukola. Na kye mwaginyiiza. Abantu balinyibwako emizimu wano, emizimu ne gibagamba temukyatulima. Oba omuzimu ne gujja ne gwa banne intaana yange yagwamu. The dead are not dead. Mwabisomako mu geography, mu CRE, nti the dead are not dead. Discuss. Temwabisomako mu HS abakola divinity. Manyi temwasoma. Gwe yakola biology sooka oveewo. Ffe twakola ki? Gwe nfunira essaati endala. Esaati ene mazeeko emirembe nammwe mubeera wano temulina kye munnyamba ate nja kubagoba wano. Emmotoka yange nagipaakinze dda mu kifo ky'okugiteekako olukomera. Mukwate akantu k'emmotoka mukateekewo wali. Emmotoka tekubwa nkuba. Subaru tezaagala mazzi, tezaagala mbeera mbi, bazikolera Dubai mu ddungu.
choka boji parking nkuba ine egenda kutonya nabagambye dda mufuna akagoyeke motoka ka tent mugiteke mu tent yayo eze motoka za masanyalaze nkuba bwejikuba computer efa kwazingiramu amazzi motoka za Dubai zamanyira musana zino zisubalu zetuvuga neno obigamba na parking zedde motoka tebagala kugiteeka muke enkuba ejikube computer efe mwe baba gamba nti motoka za masanyalaze temukitegera ati zibate zaagala mazzi eno ogiita Nadia ogiita Wishi ogiita Romeo oba Lawumu oba buno busiyenta bwammwe busikasiyenta ko ne bwokateeka ebweru enkuba ne Subaru baziteeka muka tent enkuba ng'etonya ennyonyi ya America B1 Lancer yagwe Japan ne bajibuuza kyekyasuula ennyonyi temubisomangako ng'Abajapani bagireka ebweru enkuba n'egikuba zisensa ne zifa gwe taate ennyonyi za America baziteeka mu bi warehouse omanyi temwasoma. We are trying to educate you. Abaneuga mututamye. You are ignorant. Ennyonyi ya America yali ya billion za dola yagwa. Wali Japan yagwamu. Ne baleeta ba investigator banoonyereze lwaki B1 Lancer egudde ng'Abajapani bagireka ebweru enkuba n'egikuba. Omuyisirayiri ye yabayamba professor ye yajja n'abipima. Nabagamba ennyonyi eno mwagirese ebweru sensa zaayo ku kiwujje kiri ne zifa tezikola. Kyobula yagudde vertically ng'abagezi bonna bibalemi. Wembaga nti zino Subaru zetugula za masanyalaze tezaagala eno Sirawumu kati gwe omuvuzi wa Wishi era tojja bitegeera. Kamwe mulowooza buno buwishi bwammwe Bulawumu buvitizi mbusimanya batule eweddeko ne mukabinula. Mbumulete batule endala tuteeke ku kikondo zino ezaffe za masanyalaze bwe gwako omuliro olina charging neno yuyo olese makanika musiba muteekeko batule siba yatugizizike ffe motoka zina tezikubwa ndobo mutugisindike ezikidde eba ezikidde ta motoka zibateeka ku bikeji ne baleeta ekimotoka ekirala ne kigisitula. Nika kati mweza mwenebwe Lawumu nebwe zikirira mukubo basindika nsindike neddamu neyaka mulimba nnyo na ate bwe tubiba nnyonnyola nga mugamba simanya tuweraga when we talk twagala tubiba nnyo ye tubaddewa munzijukize so omwana oyo presa njaga ye musumbuwa era imbu ye kabaka wa Buganda ddako ne bannange njagambi bannange bavubuka bannange mukozese buli kitamiza naye muve ku njaga. Omanyi nti omwana presa agamba mbu ye kabaka wa Buganda omutuufu naye nga wamutunuulidde n'embwa temulya nembwa temulya. Abaganda tujogeddwa banna Abaganda tujogeddwa kana akana kapule enenkweno eyetaaga okuba emiggo oyo omwana presa yeetaaga ne bamukuba emiggo ne bamujja ku njaga tayina muzimu gumukuba mb'omwana mbwaliko ebyekika walabeko omuzimu ogubera ku live nze nabadde ku live ya TikTok najja oyo presa mbwa ine emizimu wamanga njaga. So abavubuka tuve ku njaga. Waliwo n'abeereye Magerembo naye yeyita president wa Uganda musajja mukulu ayina n'ekibiina ky'ebyobufuzi wano kyakulira mbu ye president bane muve ku njaga abageto muve ku njaga enjaga y'obuwunga mira kuba gwe mulya unava ne yirangirira mbu ye president w'eggwanga ninga ali magere mu bigere yebase. So let us be careful with these drugs. Mulya kuba mulya mira abala muli mu bukoola munega yange embuzi kuva ku makyapa kalwaggulu
ebikoola bya embuzi zezabiryanga nente kati ate abantu be bali emiddo g'omuntu otegera oli otya how do you eat grass oli rodent twasoma mu biology herbivorous animals no omnivorous kati muli zirodent ezizza obwenkulumu ezo zaali zirodent abasoma ku biology mubimanyi herbivorous ne omnivorous era nitusoma ku rodent ezichowinga card embuzi endiga ziba zebasawo ne zizza obwenkulumu kati leero osanga abantu bali mu kulya muddo they are eating grass bali mu kulya bukoola oba humanity are we going back to animals kwa tuwasoma human revolution ti abantu twava mu bisolo kati ate abantu tutandise okuddayo mu nsolo leero tunuya abantu bye bakola n'emitima gyabwe nga gya nsolo I think humans we are going back to animals nze simanyi muntu wabeerawo n'atandika kwegaaya n'ali ebikoola n'ali amayirungi bano bali mu njaga so we should help this society. Lweyipi oli lubuto. Lweyipi sigwe asose okufuna olubuto. My sister lweyipi. Wana abantu begadanga kirona misana leero Valentine. It's kwegadanga's day. People are going to play sex until morning. So if you play sex and get pregnant, totulaga scan. Lweyipi abantu tebabalaga scan. Beera lubuto zaalo omwana. Neogenze mu ddwaliro tulage sikaani z'omwana kati tukole tutya. Abantu bajja nakulogera bwereere. Wano mu Buganda tebalaga mwana atannazaalibwa. Ne akajanja kakufuusa akajanja lweyipi. Katugambe gwe n'ebinde bamwe abasoose okwewasa. I the first couple to play sex here. Kati sikaani wabadde otulaga zaaki. I know mbu oyagala kulumya oli mojjawo. Oli omukazi omunene alinga baasi eyavayo nagamba mojjawo. Sort out your differences. Bwemba mwakayanira bindeeba nga bindeeba is sweet. You don't have to come on media otekeyo obufaananyi mbusimanyi olaga sikaani. So what? Sikaani baziteeka okulaba mwana oba ali bulungi. Lweyipika kanalinda ozaale. Kwa buli afuna olubuto si yazaala. Ekyo nakyo njagala okitegeere. People will bewitch you. Abanego tebaagaliza. Kale golozo oli omukazi gwe wabbako omusajja oyo bindeeba ye musanyufu. Abantu bamukole bitu gati maze kulowooza. Olaga otya sikaani mu bantu. Sooka ozaale. We shall wait for you. Neto inago proving that you played sex. Being pregnant kitegeeza you played sex. Wegadanga kati erazi buli mukazi gwensanga mu kkubo ng'ali lubuto nsooka mukulisa nti nga walaba n'omusajja. Kulika essajja. Every time I find a pregnant woman, I first tell you that you survived that man. Kuliki kwa ekikolwa kyo kiba kyaliwo. Kati lweyipi want to tell us that you gwasoso okwenjoyinga sex. Namwe mutujjeko namwe ebintu ebiri primitive bona abantu bafuna embuto ne bazaala. Juliana teyazaala. Yes, currently umwana wa Juliana tata tetumumanyi. But she gave birth quietly. Wano baserebu bafuna embuto. Sooka ozaale lweyipi, sooka ozaale. Ne olese busikaani opozinze nabo. Kati leero taddeyo ebifaananyi atujjeeko akajanja naawe. You are proving it all. Waba wasalawo kwagala bindeeba, it's none of our business. Olubuto lulwona bbaawo. It's not a public debate. Mbu ofuna olubuto then tukutwale mu parliament mbu kakati to debatinge ku mbuto zo. No. No. Rape. Yes, congratulations. You played sex, you got pregnant. Period. Tukole ebirala. Bane tukole ebirala. Naffe bumulaba tuli embuto ne tusirisi. We also pregnant, but we are quiet. Tunaba ku ekyo kimo. Mwegadangira mukasirise.
nga bwe mwegadangira mukasirise lweipi n'ebindeeba era musobola okuzaalira mukasirise. You can still produce in quietness. Linda kozaali emyezi 9 giri wala. Wait you produce. Ne omwana wa myezi 2 ulese sikani ozitulaga. Kati tukole you want to show us that you enjoyed it. Lweipiraga twaga nti wanyumirwa nnyo n'ebindeeba. Naffe tunyumirwa gye tuli. Tutulaba lwa butalaga mbuto. We are also enjoying. Abanuga bwe munayiga to play sex quiet nebijja banyumira. Ne buli yava mu logi ayagala apozinge mu kifaananyi. Kati obadde ova mu lutalo. Is sexy wo. Naye abaganti mbu okwegaddanga kiri awo mbu kyamakulu nnyo era bw'ofuna olubuto olina oddulaga ensi nti wa pregnant asifa abadde bakuloga. I know oyagala kulumya oli omukazi gwe wabbako oyo bindeeba. Because there is that woman yavayo ex-wo. Ex-wo abindeeba naga nti oyo bindeeba wamumubbako bubbi. And women, you have that problem. Mubba abasajja babannammwe bw'ofuna olubuto you become a nuisance to the whole family. Hey, mwali mugamba sizaale. Okay, kati zaala. Okay, lweipi zaala. Uganda efune ku mirembe. Now you can't put scan. You are disrespecting the rights of that baby, by the way. Bwe munaavaayo abantu bataliko vuma obwana bwammwe nga mutaliko kutwasamira. Hera, nze ndi muzadde ndi single mother. Nze sina single mother wano. Oba oli double mother, oba oli half mother, oba oli quarter mother, oba oli single mother, tebinkwatako. It's not my business. You can be a double mother, you can be a single mother, you can be a quarter mother. Without involving me. Kati bwe tunatandika okuvuma olubuto lweipi nga muvaayo mwabeteeka mu mawulire. Over what? Singa lweipi wetadde mawulire nti ozimbye ennyumba. We would have congratulated you. Kati to congratulate you for getting pregnant. Faba akwata amagulu. Are we the ones who hold the legs? Process yakuwa omwana nga yote wagikwata ku live. Learn to keep some things private. Banange, learn to keep some things private. Ebintu ebimu tebisaana ku social media. N'omwana nga baby nga wakamuzaala tewali nsonga lwaki omuteeka ku social media. Abantu babi nnyo. Abantu balina emitima emibi, abantu balogo. Abantu banoonya abantu bakusaddaaka. Nze tamale nkyaga baserefi. Wano nze nali nga baserefi. Omanya bakasindikira amayembe. Muninde mmala okuleeta ebyokuno. Mumanyi, do you know? Era temwina gye mulaga kubeera muwoomerwa ng'ambo. Muninde munnwe ku tuzzi. Mwana akyali awo. Kirira wali wansongulire Laibena. Genda wansongulire Laibena ne fruits. Mweno supermarket yaba China eri wano wansi. Get me fruits and Laibena. Naye emmere nayo mugibugumye. Emmere mugiteekaawo nagula oven. Omanyi omugaso gwa oven. Eyo oven nagula yaki baginseere $2,000,000. Why do you keep food outside? Put it there. Ebugume, I will find it. Mpozi mbaddewa. Mbadde nkyatuma baana bano. Where was I? Where we were? Huh? So it's not fancy. Much as rape, we congratulated you. Mbukali wadde kali kamarege kamu abantu bakoogerera wano.
success yo kalwe yipi joina kubeera n'oyo omusajja for some time kwa nebinde bere ne yali muferi ngaba kutuma abasajja ng'oleeta oyo alabika nno naye agenze yedda abulula kye bayita inventing kwaze nali manyi nti binde lweyipi bagenda kukyawa oyo binde banga naye teyali mwangu waliwo eyo omukazi mu America omugagga yagamba mu binde yali amukwana gye byakira naye oba osobodde okuba naye well and good nze kye ngamba abantu nti osobola okuba n'omuntu nga mwenzi naye ng'omutegeera mu bwenzi bwe love is understanding akati waba bindeeba ne lweyipi basalawo beeyagale in their weaknesses clap hands ketubakubireko mu ngalo nti temunneekyawa because nze I personally naye manyi mujja kwekyawa mu wiiki emu naye mba kati mugenda na kuzaala abantu banaasirikako naye nga ne bindeeba wama naye teyali mwangu era tebasobola kutuba musajja ategeera n'otwala bindeeba mpozi nga basajja babuze noga oti wanke manyi waliwo abasajja be babula abategeera noga ati wayi kamale gagenda n'ono ningi era tebasobola nti bannange lweyipi we bali kufuna mwami ategeera mpozi nga yakyuka oyo omwami naye nze history gwe nali mwinako ne information oyo bindeeba teyali mulungi mbunga dutiisa mukuzi wa binnyo waba yasema manyi mnene abayayi noba ine ebiseera bye basetulinga even people who cheat half time they settle down so lweipyo izo kuba afuna omukisa nga bindeeba atuuse ku life waliwo otukambula muno ga buli kimu nkikoze I have done everything abakazi mbazanye I've changed the women like dresses now let me settle there's that time in life nze kyekiŋŋaanya okuwasa kuba sinna settlinga nze Junior I have not settled nkyanoonya biwooma I'm still looking for women who are sweet kati nze nsettlinge naawe kati Valentine yine etuuse kemwekyawe tebakwagalangako leero mujja kitegera tebakwagala omanyi zino ennaku zaalyoka ne zijja so that people can understand that you are not loved mwesibye ku bantu oli awo oyonoona obudde mu kifo ky'okufuna akwagala deep inside your heart you know it they don't love you teri yakubidde ku ssimu kondomu zo kyali nazo mu nsawo era abasinga obungi ka masturbation ke kagendo beeyimirira genda masturbating weebake nzibadde sikyakayana nansi gandi masturbate weekuba akasabuni weebake Valentine yabagagga abaana bali kalangala baba batutte kulya bya nnyanja ojja ozunga n'obumuli obw'13,000 ebimuli no bijjireko ssente ate abamu muleese ebimuli by'abafu njagenda ozunge n'ebimuli nga babiteeka ku bafu kubanga oyagala ebyalayisi abaavu mugende mwekuba obusabuni mwebake kageisha weekali ekikuke ekyo ekitambo weebake nno mu mirembe gwe towulirangako webagamba nti abakwesa ku nkola ya masturbation kati ate tubakolere ki oli eyo omutima gukuluma gwolowooza nno nga takuliika ali walala nze byonna birimu n'embivaamu ffe twafumbirwa banneene tukoma ne bakuba nze abakazi okuva we bankuba nennoba wano nga buli omu mwalaba nava mu bintu ebyo eby'omukwano era kati ndi wange oli eyo oteekamu ssente naye mukazi wo bamuliira bwereere for free owa boda tateekamu wadde 10 bali maanyi ga kisajja ate jimu zaatujjiridde buli omu ayagala 6 packs
kale ntumirako abakyala abali eyo ng'ogenda mu bwenzi omaze n'okwambala. You are going to cheat. Ate obwenzi bw'ennaku zino mwabutaddemu n'obukodyo. Naye nga tonnagenda mu bwenzi banne nkubira omulanga abasajja mwenna mukebere wansi maloogi mu bitanda. Ennaku zino abakazi bakwatagana n'abasajja ne beekweka wansi w'ebitanda. Oba wakatandika bwoti nga bakwata mataayi nga bakujjamu ssente. So mwabagenda okwenda mukebere wansi w'ebitanda mu maloogi. Ekyokubiri era mukebere mu maloogi ago abamu batega kamera n'akubulaka maili ng'omuwe ssente alemeziwa mukazi wo. Ekyokubiri abenzi mwenna mugule obubika namba plate. Wotuuka ku loogi namba zibikke. Nze mbaabu tricks. Kuba Valentine tetwagala murders. Tetwagala murders. Police yesi ku Valentine wesingo okuwandika emisango gy'abeekubye. So mwenna abali eyo abasajja n'omusajja ngoliyo naye ng'ogenda kulya kyawo sigalo. Nga kyawo sigalo ky'ogenda okulya toyina ziteekamu. Noga naye lwaki sirya kyawo sigalo kino ne neebaka. Naawe tukutumidde nnyo. Big up. Kamalirize ey'olwaliro nange nyendeko mu Valentine. Junior Valentine olaga wa muloogi. Nyenda muloogi kwebaka. Obadde oyagala mbeerewa. Where do you want? Nze banne President Museveni siraba na lwaki mumujjako. I have not seen any sensible reason why you should remove Museveni from power. Loogi zikola. Emyenge weegiri amabaala maggule. Mwemwina na buyinyi kyekyo. Kati obadde oyagala ngimalire wa mu kyaki. Ngwalabyeko kyaki ekola mu Valentine n'abasumba baba busy. Baba bali mu ndiga zaabwe. Nga baga Mukama mbu God has sent me to look for you. Abasumba nabo sibanga. So n'abasumba nabo baba mu ndiga zaabwe nga baze Pentagon. So Valentine yeno Pentagon yo tugenda kugizimba. Erija kugwa. Tugenda Valentine yeno zi Pentagon zaaki za kuzimbibwa. Junior nga tetwakulabye ku Fanko ne Forest. Munzijemu amannyo mulooza ndi musiru. Nze Junior nyende ewantu nga sitegedde kimpisa. Kasita Frank Antambi yasoma lisiti nga kwendi. So mwagala kuntega bunyeebwa. Nze jaawo nange munzize mu kooti sijja kujja. Kale kamalirize. Neba nanga amasomero gayongeza ssente. Amasomero mweddeko bayizawe. Amasomero miliyoni 3. Primary school nga ya miliyoni 3. President Museveni jajja tebahabulwa. Amasomero banne mugakomeko. Ne really nina nasale jendala bibasasula obukadde buna. Education kati efuuse y'abagagga. Kyokka okutte miliyoni 3 ozitaddeyo nga fees ate bazaagala zonna. Ebyetaagisa ku ssomero requirements banneffe we twasomera ate bino tebyaliwo. Ne batuma abaana emikebe gya langi, ne batuma abaana emipiira, ne batuma abaana oluso, ne batuma abaana liimu. Byonna essomero libikwata n'ebikola hardware. Uniform za mitwalo 5. Nemmwe bakulu mwe ab'amasomero temuswalako. Ka obubbi buvudde eno gye tubadde tumanyirire kati buli mu masomero.
Esati n'empale mitwalo 5 mbu registration fee oba bakuwadde oba tebakuwadde kifo mitwalo 2 yarabbi ya Mungu. Director wange omulungi omanyize nasomera Seta High nali edi prefect wa main campus. Director wange nyine wa Seta High Jesse Muyingo minister tato chali yoba wabivaamu. How can you allow schools to hack really fees mumbera ya Uganda nga bwogiraba ne milioni 3? No, this is too much. Chinene requirements ziva kuno mpaka kuli mbia nyina namu. Mubiri 5 makerere bye bakola mu 2 bagamba mbusibanya buli district esobola okusindika abana ku university bakozesa this government enrolled district zisindika amanya agabana so that buli district abana basobola okugenda makerere naye era abagaggera be babifunamu. Hari ba minister benyini nabo bayina amasomero kintu kya fees kyo milioni 3 milioni 4 amasomero okusoma kuli akati kwa bagagga boka banange muddeyo mutegere the bad thing about creating classes in society. Okola classes mu society kintu kibi nnyo. Walimbye nnyo nabo. Why don't you regulate fees? Lwaki temuregulating fees? Director, Minister Jesse Muyingo, why don't you come in? Because now ina agago. Regulate ate naye ayina amasomero. Banna kyekizibu kya Uganda ate ba regulate nabo tebasobola kweregulating. Amafuta gonna mwabagalimu. Recently president yawandika ebbaluwa nga Uganda amafuta ebadde gajja ku manerende Kenya. Nedda bane bitu emutuswaleko. Nero ogenda okusanga nga abali mu mafuta. Amafuta buli nsi yonna nagakke ebbeeyi wano gakyali ku 5. Amafuta gali gasa tubitalo kagamba 1,500 buli omu buli omu mufunako. Nogenda okusanga bali mu mafuta the key players era be bali mu government they can't feel the pain. Kati no muntu amafuta no mugongeze tetuga nenga nengudo muzikola omuna Uganda nasasula sete ku mafuta tubera mu kanika mamotoka ebinya biringa ebinya nozani bypass mbebaza buli obutaalamu abutaddewo ku nozani bypass obulage kubo wawe likoma awo no mwakoze eri express highway mwagiteekako ebitaala byetwali tubagamba moto sasa sete ku express highway kyokate kuli na bitaala lukutte enzikizo zo gamba ogenda ogonde etanda ne awo mwakoze ku nozani bypass awo ne mugenda nga muteeka ku buli reflectors. Yes. Ebirala munatandikira. Ntu bya government eno nabivaako. Nawo bagamba bakola. Kati abagenyi mwagira Kampala. Mwagira abagenyi bazze munnamu ne mutereza.
ekitegeeza bulijjo mubimanyi kati abagenyi we banzeeyo emiti gyonna gye mwasimba gifudde teri agifukirira mwasimba emiti wano mu Nnaamu musimbye emiddo abagenyi olwalinnyo ennyonyi n'abafukirira ne bagenda nemwe abataswalako mwabaaki if you have decided to plant trees mugifukirire nno gikule gyonna kati nze nalisirako Kampala ng'enyirira nga bwe yayimirira mu Nnaamu ng'ebitalawo ebiri ekyokubiri era tubeebaza olw'okukola eno gundi bagiyita flyover ku ssaawa ya Queen awo neera nawe emmotoka era zigenda kwetomererawo kuba tewali kiraga zino eziva eno ezidda ku Arena Mall zijja kwetomera n'ezidda Entebbe ati zonna ziyingira omulundi gwe akati kale muteekeewo ebitaala kanga oba osalamu bwoti nga n'owa taxi ava eno mu paaka dde Entebbe naye asa nedda kale mwebale kulukola kale muleguleetinge zijja kwetomera naye nga dde mu Luzimbi ekisaawe eky'Ebunyolo ekyokubiri nakyo mu kizimbye kigenda kuggwa tekyetaagisa muntu kujja Ntebbe kulinnya nnyonyi they constructed a second airport eri Bunyolo awo Kikuube very good one kati mwabali mu Western Uganda munaakozesa eyo kesooka etwala amafuta bwe gaggonga efuuka yaki y'abantu eno tamino y'Entebbe empya gye mwazimbye mwebale nagenda awo Entebbe airport luli nentabuka n'omusajja nva Dubai nkooye emigugu tusimbye line twasooka ne tusimba line ku immigration abamanyi ng'ova ku nnyonyi awo wansi waliyo immigration baali balina abasirikale 12 oba baali babatwalawa nga immigration be bagijjudde tewaliiwo butebe we tutuula kulinda okoyo ina jetiraga banatalinyanga ku nnyonyi bannanga abako nze nali sikimanyi nti omuntu bw'ava ebweru agamba John yankoye nja kulaba next week namala linnya nnyonyi bane nnyonyi ekooya nze namala ne jetiraga okumala omwezi nga mpulya kamunguluze ennyonyi yampisa bubi era nze zinaatwala mu nnyonyi muzimpe nzirye kwasigiddamu baana bange sidda mu nnyonyi nze ennyonyi yampisa bubi jetiraga yampisa bubi bulwadde nno ssebo bwa ddala nsango wa immigration nyingira angamba munkomyewo kolaki I look at this stupid woman no obebi bya immigration ebiri Entebbe ebimu oba byasoma how can I tell a Ugandan ngoma zokulande mu Uganda ayino mbuza bukomyo mu Uganda kolaki Uganda ya nyoko I want to tell this woman I stupid I have come here because I'm a citizen. But how do you ask me what I have come to do? When I'm coming back, I'm not going. The questions they ask are stupid. But about immigration, for God's sake. Tebiri mu makuru. I'm a citizen, I'm a Ugandan. I'm coming back home. Kati ombuza atenze mu Uganda kolaki. Okay, to play sex. Kanga ankoye. Tutuuka nine emigugu bwegiti dondizera yali atuwadde emigugu miyitirivu nange nine ejange okulinda emigugu bagireeta nangalo gumu ku gumu awo nawo saawa ndala ng'oli awo ovudde ku nnyonyi olinda emigugu gyo gituuke wano banne nalinda emigugu balina akuuma keetooloola bwe kati mb'olinda bwe keetooloola nenyenda nenga omusajja nyendo tuuka eri gye bagitikkulira nga bali mu kunyumya bali mu kwase no manya balina gitikkula bali mu kunyumya mpira when foreigners are standing tuyimiridde baninzi kinalaba Entebbe nali sikirabanga omugenzi isima ali motofu ne mala wisaawe mute wali we batuula nolinda emigugu Katonda nakuyamba nno n'ogifuna
kakati ka mashini akakebera emigugu akamu kali kafudde banne Uganda kanagamba tukamva Dubai nenga kale singo bansigadde Dubai nedda mwe bana mwe nakitegera lwaki abantu tebagala gwanga lino I got to know omuntu ova mu nsi organized nga Dubai notuuka wano no okay it's no labanga ebiri wano bikwasa obusungu nga bikwasa obusungu nga ne obatonyiga oyino nyiga munanga akuuma akali kakebera emigugu ku airport kali kafaako okubiri bagiteekayo ne giyiika emigugu gy'abantu ne giyiika abazungu bali akugana swala kyeva ngamba omu ku basajja bali ku airport you man if this machine is damaged kajeewo tobagamba kubiteeka kuba babiteekako webiyiika tuswala at least tusigaze kamuti kekakola omuntu bwalaba nti akuma kamu kekakola ajalinda ne babitekangako webiyiika we babiteekako emigugu bwegigwa awo twalinde saawa namba kwa namala ku kisaawe saawa 3 nenga nakomyewo dda mu Uganda nkoye tewali wakutuula naye alwemba mwazimbye eno tamina ey'okubiri gye nalabye ey'entebe I congratulate you sinagendayo naye ayiye ebintu bitereddemu eno tamina ey'okubiri gye mwazimbye ey'empya nze katono basajjamu ab'entebe mundessa ennyonyi mwali mwagala nakunde Emirates era nze I was one of the last passengers to board Emirates donizera nkubira ngamba Junior olinye muba kyali mu kunneekebejja bwe mukebera mukwata abantu ku nsigo bwe mukebera mukwata abantu ku nsigo abasirikale ba Uganda temusobola kebera nga tukutte muntu ku nsigo ne mukebera nnyo n'ebitundu by'ekyamabomu weziyita kimbevuuza omusajja nemugana yekwe wakankebera akabino nkebera akabino onkebera akasolo bonkebera akasolo oyagala male kweyambula kulage sina bomu ne bakebera nnyo wano wakati nomugamba sebe kati bomu nga najambadde nti uliemba nnyo nammwe invano ninye Emirates enyonyo yampisa bubyeraze seba kamunyonyo kwani n'obwana bw'abazungu bwe nabanga bo bwebase bwabimanyira ntuuka Ethiopia awo enyonyi waliwo oba lusozi oluli Ethiopia awo oba yali mbeera ya budde twafuna turbulence bazita batya enyonyi we yeekuba ne yenyenya bwekka bwe banamwenze nasaba essaala nakoola maama wange ne mugamba mami nfudde sizadde bane enyonyi yatabukira mu bbanga awo Ethiopia awo mbusiba waliwo olusozi simanya waliwo turbulence enyonyi ke yenyenyeza kyenva pita weyita ne mugamba can you call me the pilot kwa nali njagala pilot ambulie what's taking place ndoza weyita yagamba ono omusiru tetunnamufuna owange pilot averi namugamba abuno obwala obusavinga munyone mga please call me the pilot mwetaaga ambulie what's wrong enyo bwe yenyenya bwe kankana nga nabalala bo babimanyira olwo batuwadde bu blanket otulo twajja nze kye naagala mu Emirates ebyokulya byonna lya natumye okuva twayingira mu nnyonyi nga mbagamba kitu kimu food zonna zimalayo nalya nenyenda ne mu kiyungu ne mga I want food ne mga in Africa we eat a lot nze babimpa they gave me food nze mu nnyonyi nalya ebyokulya nenyenda neno mufumbiro gye bateeka obugundi jukiri emmere y'ennyonyi baje parkinga mubakuwa kamu nze nakima busatu kati awakawala buno bukola mu nnyonyi bu actress but no food is done mga madam I paid 2 million to be on this plane I want food newaga muwe Africans are like that era no mwenge nanwa bakiriza omwenge that's when I landed in Dubai bana mwen natuke Dubai airport yoka toyina goyogera naye airport bane mwe twatambula airport era katonda atuyamba twandibuze nze nalimbulidde Dubai ku airport naye laba katonda bwanyamba najja n'omuna Kenya kati ng'omuna Kenya yabimanyi ne mga East Africa awo omuna Kenya akutegeera ate abana Kenya bagala nnyo abana Uganda nga mugamune East Africa anti yes where is the terminal bichi
kati ng'ekindi mu mutima emigugu sigiraba kubanga e Dubai otambula emigugu ogisanga walala nga mugamba East Africa we ya luggages nga buli mwarabu gwensanga mubuuza luggage obutatambula buno bane mutambule you people move abroad kuba oyinza okuswala n'oswaluka nze naswalira Dubai awo nga buli mwarabu mubuuza luggage nga manyidde bino ebye Uganda nti bwotukira emigugu bwogisanga ogisanga eri waggulu munenga tumala tusanga migugu kati Dubai eina buno obuuma bwotunulamu naye Dubai bawalabu mmwe munnange eri otuna butunuzi mukuuma kamera bwe kati okatunamu nali nyambadde mask nabateka baki nabakuuma kati bwe nasimba layini nga simanyiru bana abasibira ni lwaki batunula mu kantu kali kati munenga mbuzo omu Nigeria East Africa omu Nigeria yali yankulembedde nga agenda wali akatunulamu otekawo passport yo wali kuuma notula mu kamera kasimanyi science akirimu nze nga nnindo omuntu ajambuze hi Junior why are you coming from ngabye naleka entebe going we teri yambuze Dubai nakwata kati bwe nateka kamera bwe nateka passport yange wali satula mu kamera ndaba akagitekegula kumbe eri wali yo muwalabu banondoza abawalabu yali womu ali ku computer kinene bwekiti paka bambi omuntu omo yava mu line nangamba look into that camera oko nako kuswala kwa kubiri I was embarrassed mune nakatunulamu nekegula teri kyebambuuza kirala tewali kirala kyebambuuza mboba welcome to Dubai mboboze wano kola kikatake gula nga bagamba yo passport ziyango ogenda ngemigugu gyo giri kakapabane obutanda buno Dubai bana mwenze nalaba ebintu naye mama ebyo byonna byali birungi naye embeera y'obudde yannemerera era siridda nze nali manyi bwe nasanga ono omwana yani balista timo ye yankima nyendo wulire bbugumu omanyi chumuni nga balinga balina bye bafumba kati ebbugumu eriri e Dubai wano tulifuna mu sauna ate nga sauna eyokya kati ze bwongo bwange bwasoka ne bondowozesa obera mu airport e Dubai toyina kyowulira empewo eba nnungi waba wanyuka waba na essays amanyi fuluma ebweru we airport otegere nti embize mala olumbe mama katononzi je mwanda we yansigale bote jukira banayo gatwa balanda we yanga 3 kesa we no sobiro kukwata jeke omubbi wabata kutejeko wa police akwata jeke katwano mwigara twa balanda we yanga 2 katono mpite bote Dubai na fuluma ebweru we airport nenzira yo munde emisinde kyemvambuza balista timo nti bani abafumbira wano lwaki omuliro guno temuguzikiza yaseka nanga mnembeera y'obudde wano weri eyo kyabweti emotoka ze zaali zitukimye zaali z'amaanyi ziri nkoni munenga nzirayo nga nyingira motoka okutuuka ku hoteri gye twali tugenda osulamu nfuluma ebweru wa hoteri ebbugumu ne linkuba n'entuyana n'enziruka munda mu hoteri bambi embeera kwanze sisobola esi empisa bubi n'ebweru nali sisobola y'olwo omusana nalwalira Dubai alaje yasituka nga mbeera nfeesa lwa esi kyokka n'ebweru era tosobola kutulayo lwa musana tulwipweyo yansala nabonaabonere Dubai tolaba nti yali wiiki bwefeesa bantutte mu ddwaliro bampadde obuweke alaje yankola bubi esi tebazigyeko you guys era kasita olunaku olw'okudda e Uganda lwatuuka neŋŋamba wange kankomewo e Uganda olwo bantutte mu bed space nina omwana gwe nakyalira mu bed space baana mmwe musuula bubi era nze siriddamu vuma kadaama I swear upon the living God siriddamu vuma kadaama omusana gwokka abo abaana gwe bakoleramu bani guli omusana gutta omuntu
I became dehydrated. Omusawo nangamba mbwempewo ye hydrating omanyi bwova mu zino environment zaffe nogenda mu mpewo ngeri dry you become dehydrated. I suffered nabona neba mbine nyendako mu bed space tosobola kutuula ng'otudde. Omanyi ng'empuku buno buddeeka bwe twasulanko mu masomero ye bed space yawe. Omwana ne mubuuza kati wano tudde tutya tebalina ntebe tebalina sitting room omuntu otudde mu ntebe otuula ku buli ate nga weebase kwaye yali asembayo waggulu nangamba mbu wali wa neighbor we. Ovalaba omuntu alya sente y'akadaama osaana kufa bubi. Omuntu yenna alya sente y'akadaama osaana kufa bubi. Abaana abo babonaabona. Nyenda ku street ku Banias nga bamalaya abajjudde betundira mu musana mbu Junior jangu tukwe commodities. Bali bagala kumpa za bwerere. Naye ng'omusana commodities zigwokyeza ne baba banne ne mba munjagala nnyo commodities zo sijja zirya. E Dubai toyinza yima. Nze munene nayima ne bigaana. Ati air conditioner zikuba akasolo. Ate oyinza okuyima mu bunnyogovu. Kanje byonna byantama ebintu bye Dubai. Tosobola kuyima. Paza abaluddeyo. Mu musana tosobola kuyimira bweru. Ate munda munnyogoga. I didn't erect. Era bwennadda wane e Uganda. Kwe kufuna ka service ne mama. Nze saayima. Empewo anti air conditioner. Ate bw'ogijjako essimu yinza okufa kuba era ebbogomo liyingira. Banne Dubai. Omanyite Dubai okuba ejjina oliteeka ku kolansi ne lijja. Ku ssaawa 6 awo guli omusana. Ate ne baŋŋamba mbu twagenda myezi mirungi. Mbu naye waliwo emyezi awo nga basiiba. Siridda. Era buli ayagala okuntwala e Dubai sente zimpe. So mundekeyo olwaleero njikole ki? Njimalire wano. Waliwo abampise Canada. Sente lwaki temuzimpa? Banna ekibedi yaddanga 15 mu kkomera. Kibedi bamusiba lwakuvuma Juliet Zawedde ne Mama Kaliro. Nkyala Rebecca Agaba. Jali yeruzira bamukuba emiggo mizibu. Bangambye mbu alima kibedi. Naye uniform yamunyumira. Yamunyumira uniform yeruzira erimu ka yero anti we naalema. Era kibedi bamuwera ddala ka yero. Yali agamba ayina abanene teri yajja. Nange. Era nakubakubawo ku busimu kibedi. Teri munene yajja mpaka nakati. Manya abanene ba Uganda si bangu. Ntwali Monteze ngojo mubuulira nti bakutte. Ya musiba. Era ajja kwetonda akomonga 15 yesirwencha. Nje kibedi alabika nno lwakomawo. Tebaganga 15. Atera bamuzeeyo. Kwana bamweyimirira baabula. Naye banne tufunemu ekyokuyiga. Abantu abo sekyabavuma abebweru. Mune Skype yajja. Muntu abeereyo mu America n'ayogerera mu kooti.